Ajati mu bajulizi baalina mulimu n'abaana b'omusajja. Kati abaana bayimirira batya maaso ga kitaabwe ulire bikolimo. Omwana ayimirira atya maaso g'onnero okulumiriza nti taata yajjanga n'alinnya akatanda. Mulimu bye tukkiriza. Oyogeddekaawo mu bajulizi Ajati baalina be baana b'omusajja. Nze nzikirija Ajati asobola okuba nga bino yabikola. Naye kyali kikyamu nnyo Ajati okuyimirira mu maaso ga bbaawe. Kikyamu nnyo omukazi alina gy'ayimirira seeno. Kati Justice Ajati yandigifunye ati. Era bano abantu bonna boolaba si mutawagira si kuwagira musajja ono naye bamala mu Ajati kajanja. Ekisooka Ajati yakola ensobi atya toyinza kuwawaabira bbaawo mateeka ne bw'oba oyagala justice ki. Njagala tukkirize ate abasobola okugamba Ajati amazima yeffe ababamuwolereza abamuyimiriddewo ng'ensi yonna emwegaanye. Ajati yaluma yamegga n'aluma atya akutte omusajja amutadde mu kkomera kyekyali kimuleeta mu mawulire. Kankubuulire from first day Ajati kikye yali anoonya mu mawulire. Kati ensi gye yali asuubira okumuwagira temuwagidde emuvuddemu emuvumye naye ate akulaga nti omusango akyagwetambuliza. Ajati si mukazi mwavu. Yali ayagala facilitation nti gy'atalina, yali ayagala ssente z'abawulooya nti z'atalina. Kale bw'aba teyazifuna kuva mu bantu baani abamuwoleza olwaleero. Osigedde kati one justice eva mu kooti. Omusajja omuwawaabidde ku poliisi. Poliisi emukute emutadde ekigo emutadde mu kkomera. Ddala yali anoonya ki mu mawulire? Omukazi nga nkubuulire nga takuyinaamu interest oyinza kwogera naye ebigambo ebyo bibiri. Naye abo abakazi bankuula basajja bwe batega obukodyo paka lw'otuuka mu nnyumba. Bw'amala okukukuula bw'amala okukulyako buli kimu eizo oba kaabadde kakodyo setup oba omusajja yazze nze nnenya omukazi. Ekisooka omuntu ono oli ayinza okuyita obuyisi lunaku lumu n'ogenda maka g'omuntu paka maka g'omuntu. Okitegeze. So njagala nnyo ebintu bino nga bibaddewo abasajja tuleme kubeera basiru. Nze kankubuulire kino ne nkukwatira mu maka gange ng'oli musajja sirina wadde kyenkukola. Ekisooka ntegeera bufu bwa mukazi bwe nnina mu nju. Oba nkukwatiddemu weereese oba wazze by force oba wakoze otya naye I value that connection sigitwala for granted. Kyekisookera ddala nze sinenya musajja munnange mu kwagala mukazi. Ekisooka aba asazeewo ng'era akkiriza. Gwe w'omukwatidde omuntu ono ajje mu nju gye byatandikira kitegeeza baasookako mu loogi. Kale bw'aba abadde tannagenda mu loogi naye ono yamukakasa nnyo nga bw'atalina musajja oba bbaawe bw'ataliiwo gaapu zonna bwazibaze. Oli musajja ddi lw'otambula n'ogenda mu nju y'omukazi. Ati nkubuulira singa omukazi aba omukazi tegusobola kuba mulundi gusooka. Ekisooka kankubuulire aba asoose okukuyisaamu amaaso si musajja. Yasomedde ono pulaani nti n'ewaka tusobola okukikolerawo. Mukazi wo omusota si gwe guno gw'okuba gwe musajja munno. Ye mukazi ono gw'olina mu maka akkiriza okukonekitinga n'abasajja abalala ng'akimanyi mufumbo. Teriyo lulimi kye yayogeddeko akimanyi ate kino si kye kisooka. Ne bwe tuba tukwagala tutya gravity amazima gasigale nga mazima kuba naye gajja kukukwata. Gajja kukola ki? Mukwata. Gajja kukukwata. Sekendi tulaga wa ekyokubiri gravity okyanoonya ki? Omanyi Katonda alina byatunuulira. Katonda bwe yali akuwa favor wawemula yagira mu Walumbezaaya. Otukubye Walumbezaaya otukubye wiina. Lwaki legasi ogenda ogisuula ku ttaka nze omanyi kagenderera enkalaba. Anaatera okwekuba engwala enziruka gyadduka mu njiraba. Tunuulira gravity bwe yatandikira n'olwaleero. Era lwe yataddeko comment n'agamba olunaamala ng'ogamba abanuupu bakukubye. Okitegedde? Naye nga gwe wetadde omuguwa mu bulago. Kati n'oteekamu ne ssente. Ate
kubanga kati kyetugendako ffe kwe kusomesa community esunsule music gwewuliriza obucupa twabakubanga lwa byabufuzi tukuba akacupako lwakutuwemula awe tulaga gavumenti yo bwebeera abayimbi baayo kubanga be balimu effujjo singa zekisibirangirangi eyaluleese naye otunuulira abavubuka bano ate bemugamba nti bali kumulamwa nga tayinza kuyimba oyo kasasiro naye omuntu agenda ne ku mikolo gya pulezidenti katukimanyi nti etteeka tewali tteeka mu uganda lijja kukukwata naye ffe ng'abawagizi katubasensitizing gojja okuba omunyogwo mu bantu tukukuba obucupa muli basiru kategeeza bano bamutomezaamu nze nnyinza okudda ku baana ba Canada nga ne mukama wange bamudipotingisa misana baleeta Joirusa akyenge Uganda nga n'engoye tezinnakala baluwa egi nakuyuwa banakenya ku street nti bannayuganda bulijjo simanyi nti olina byotya katabe Canada oba atya oli musiru kakalamu omutira oli musiru zaba baana mbaddako ngambagazaaki kakalamu ddiini wabajjako engalo kati badipondingisiza ambasada abadde amba amaanyi mu bantu isaawa 12 bangamba yali ayozeza ne bulangiti ye Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambuku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate zonna oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga n'ebbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nasana Municipality Wakiso District Esimu 0756 oba 0705 tufuna ku WhatsApp plus 973623885 Focus 360 the final channel koli ndine Calvin Kanja president wabakadamu so siri yeyo omani ndiko acho kompyuta Calvin Kanja sigwe damoli ko ngeze sisi nikirwako president wabasekadama ne kadama kale alawi kwetobe yajisulawo ya moja mwamuyisa bweggali naye president soko obuze kubaye mulimu abantu abalina okutegeera nti ne bwe mbasiriwo wendi omanya abantu abali so proud tetukulemberwa toyinza kutukulembera toyinza nkuta n'ensigala ne Katonda ndabirira n'osigala nga wooli nga wendi kale buuza kubakola ku final channel mugamba ki baganda bange ku the final channel kansubire nti muli bulungi mwenna Calvin Kayanja nga bulijjo wendi yep team Hajat actually nze ndi team Hajat Hajat kuva ku side yange tosobola bakusaidiyo sobola kuva ku side yange kubanga kye kituufu however Hajat tusina okumulungamya mu mbeera yonna era olwaleero ndabye Haji bamuwa bail okuva mu kooti naye ekisooka bwe baba bakuwadde bail tekitegeeza nti omusango guweddewo omanyi bannayuganda beetaaga okulekikyalinga ku mateeka yozi watutandikirawo tetulasoma ganti nkubuulira bw'olaba asanyuse nti bakuwadde bail tekitegeeza nti
omusango guvuddewo actually mbajjukiza ku misango ng'ogwa Kanyamunyu era naye baagimuwa beyiro naye ate baddamu ne bamusalira so bangi bwe bawadde beyiro ezo ate ne baddamu ne bakusalira beyiro kitegeeza kuwoza ng'ova bweru oleeta abakweyimirira ddembe lye era kkooti ekigambirawo ne bw'oba tokyetaaga nti olina abakweyimirira eriyo emisango egimu gye bakaka n'abantu okukola ki okubeeyimirira okusaba beyiro however nti mu misango egyo egya capital offenses ekintu okweyimirira omuntu kizibu kubanga one n'abantu bennyini abandikweyimiridde batya bodduka pozi ekibonerezo ebiseera ebisinga kabakalabba okitegedde ekyokubiri era mbadde nina omuyambi wa Ajati gwe nkontakitinze njagala kwogeramu n'Ajati oyagala kwana Ajati sikukwana Ajati kuba kati ntegeera embeera gy'agendamu ekisooka Ajati yakola ensobi atya toyinza kuwawaabira bbaawo mateeka ne bw'oba oyagala justice ki njagala tukkirize ate abasobola okugamba Ajati amazima yeffe aba bamuwolereza abamuyimiriddewo ng'ensi yonna emwegaanye Ajati yaluma yamegga n'aluma atya akutte omusajja amutadde mu kkomera kyekyali kimuleeta mu mawulire kankubuulire from first day Ajati kikye yali anoonya mu mawulire kati ensi gye yali asuubira okumuwagira temuwagidde emuvuddemu emuvumye naye ate akulaga nti omusango akyagwetambuliza Ajati si mukazi mwavu yali ayagala facilitation nti gy'atalina yali ayagala ssente z'abawulooya nti z'atalina kale bw'aba teyazifuna kuva mu bantu baani abamuwoleza olwaleero okitegedde kati one justice eva mu kooti omusajja omuwawaabidde ku poliisi poliisi emukute emutadde ekigo emutadde mu kkomera ddala yali anoonya ki mawulire anti Ajati yagamba taba kujja mu mawulire ki omwami nga woolabye nti bantu batono nnyo kati yazze mawulire bamutadde gwekimanyi nti mawulire ge gateeseza Aji kati gakoledde ani gakoledde Ajati ati tegalina kye gakoledde Ajati omanye ebizibu bye gamuleetedde sooka owulirize lwaki okimanyi nti Aji n'Ajati tebalina ennyumba emu gye babeeramu era buli omu agenda kutunula ku munne bw'ati tekisoboka bamugambye okuddayo okwesembereza era Ajati emyambe gyonna yagitegudde kyekimunoonyesa Ajati ogwambe teeka wala Ajati ogwambe teeka wala amateeka ga beyiro go gawulidde wuliriza bulungi amateeka ga beyiro kagabeere gatya omusajja gali gasigala makaage mulimu n'abaana be si makaage tutereeze amakaage ge gali enebulenga wa gali maka ga Ajati kalina za Ajati nkugambye gwalinamu n'omwana tebannakaayanira mu byabugagga ekiri mu kooti si byabugagga ekiri mu kooti musango gwa kwagala mwana gwe guliyo Ajati omusajja amulinamu abaana babiri before even bino nga tebinnabeerawo nga babeera babiri abasajja otumanyi bwe Ajati bw'omulaba ateeka Ajati tateeka era nze nkubuulira I want to predict it from here bawe week says nga bali bombi abalogi z'emutumbwe kinnateete bajja kubakuba ebifaananyi nti Ajati ne Aji babano bafuluma muloogi lwaki nkubuulira Ajati tateeka si kyekikaji kikyota Ajati kasuku yatulaze nti abantu nga Ajati tubaleke kyova ti balookalooka oli bufumbo naye olookera neyima twala kyoyagala atugambye kati abamabina balina kunnyonnyola nnyo ati kubuulira abantu abamu tebategeera kibayita bufumbo nakwagala abantu balina abakazi mu maka gaabwe naye nga bakuuma kiragiro bakuuma buntu bulamu ng'omukazi kituufu bwe yamwagalira ne bye yeeyongeddeko tayinza kumugamba nti nviira tokyali sayizi zange wane yakumenya likodi alioku bamuyita Aloziasi niyo nzima bujengo yagamba omukazi kati nkyusizaamu ku kyenjoya tukyakolera gamune yatyakola mu kasino obukodi aleeta bupya watuddeyo kwaja tusooke tuddeyo kwaja tuwali olina wootandise ogogamba Ajati
ya Megga n'aluma ensobi y'okujja mu mawulire ng'ogamba yali nsobi Hajjati yagamba yali amaze ebbanga ng'aloopa naye nga poliisi emukola ki emuzannya family unit eyo kati ng'okujja mu mawulire awo poliisi yatandika okutya paka omusajja tumulabako mu kkooti kati mpuliriza so nze sirabawo nsobi kujja poliisi yali emuvuvuba yatuusa otya musajja ekigo kujja mu mawulire Hajjati ajja mu mawulire ng'omusajja amaze wiikisi 2 mu kkomera ali kigo omusajja ali ku rimandi justice onoonya yaki wandikola ekintu okulumya agundi n'owunzika ng'oyambe muyambe Hajjati ekimuddusa mu mawulire yayagala kuswaza family nakulabisa omusango gubeere public naye kati kiwaddewo privilege kitaddewo layini nti osobola okujja ku mawulire public netaba ku sayidiyo naye wano Hajjati kankubuulire era saagala oddeeyo kyawe bantu mu Hajjati asobola okweteekamu omuguwa nkubuulira gwe Hajjati takyasobola kutambula wadde okugula ennyaanya ku mudaala omuntu eyali firi amawulire yennyini ge yatandika gamwefuulira naye Hajjati saagala ogwemu ssuubi nakweteekamu omuguwa njagala oteeka ebintu bino mu nkola ekisooka njagala okkirize mu mutima gwo nti wakola ensobi eyaki okukwata taata w'abaana g'oyinamu abaana olw'okuba akoze ensobi n'omunoonyezaako justice bwe bamala okuwa justice wuliriza let's assume Hajjati bamuwadde justice omusajja bamusibye emyaka 4 agenda kukwata emyaka 4 egyo agiwa ekinga ekiraba abaana be yazaala mu musajja nedda wuliriza sigenda kukkiriziganya naawe njagala tutambula empolo ojja kuntegeera si kukkiriziganya nange wabula ojja kuntegeera otya let's assume nti Hajjati bamuwadde justice olwaleero nti kikakasiddwa Haji yakwata era bamusibye emyaka 4 Hajjati emyaka ekibonerezo kya Haji alikigabira abaana kati Yesu olese taata w'abaana mu mawulire otegeezezza ensi yonna nga bwe yagwa yeebaka ku mwana we nze omusajja anaaba awasizza omwana wa Haji oyo n'aba mutunuulira ntya otegedde bulungi kati justice erina weetagasa etya nero tufenna tuli bazadde singa enkya omwana wo omukwatira mu kikolwa ng'akabasanyawo sigaalo omukwata n'omutwala mu kooti n'omulumiriza nga bwe wamulabye kati justice bw'omala ogifuna ogiwaani use common sense mulimu ebintu nga kituufu kimenya mateeka naye nga tolina bw'oyimirira na muntu wo mu kooti Hajjati musajja otalina kalungi ke yali akoledde kale Yesu bw'aba akoze ensobi eyo weeri amateeka g'eggwanga gagamba w'osobya ku mwana atannawera myaka 18 musango w'oyagala omuntu ng'omulinako akakwate kye bayita incest musango nze siraba Hajjati we yakolera musango kuloopa Hajjati we yakolera musango wa wano nti ebizibu bingi ebyandivudde mu kino okusinga wali nti oba njawudde taata n'omwana ono kuba ekituufu omwana talina kyagenda funa mu kibonerezo ekyo kikyagenda okufuna ekirala bano abato abeetaaga taata waabwe yeggwa omukyala eyeetaaga bbaawo kyafuna omulala Hajjati azaafuna babbaawo ekitalina buzibu naye tunuulira abaana tunuulira famire entalo kizozitaddemu ekituufu justice tumwetaaga naye tumuteekawa Hajjati Victoria eyo gizza mu makaago n'oserebuleetinga n'abalimu nti nasibisiza taata w'omwana wange nze mbadde njagala olwaleero ebeere judgment day ntunuulira Hajjati bwe yeebaza kooti ntunuulira Hajjati bw'aserebuleetinga nyawa omulamuzi weebale nnyo ofunidde omwana wange justice okufuula abaana bange bamulekwa nga taata waabwe kwali ku nsi wuliriza nze njagala abakyala abalinga Hajjati bonna bajjemu ekyokuyiga we shall support you ffe tuwagira tteeka nti si kirungi kwebaka ku mwana muto naye gwani aloopye kuba ekisooka Hajjati omanye amawano g'ogubadde ogenda okukola oludde omusango weeguli kubuulira nze nkitegeera amawano Hajjati gagenda okukola ogamanyi kwe kuleeta omwana wa taata alumirize kitaawe njagala obeere wali nero oli musisi njagala kati oyambale essuuti y'obusajja omwana wajja akulumirize
nga bw'ayogera ebyekikaba. Hajjati naye agamba omwana ono Haji ono si yamuzaala era y'ensonga lwaki gwe yalondamu. Hajjati ye bw'agamba liseni Hajjati mu bajulizi baalina mulimu n'abaana b'omusajja. Kati abaana bayimirira batya mu maaso ga kitaabwe? Wulire bikolimo. Omwana ayimirira atya mu maaso g'onnero okulumiriza nti taata yajjanga n'alinnya akatanda. Mulimu bye tukkiriza. Oyogeddeko awo ne mu bajulizi Hajjati baalina be baana b'omusajja. Nze nzikiriza Hajji asobola okuba nga bino yabikola. Naye kyali kikyamu nnyo Hajjati okuyimirira mu maaso ga bbaawe. Kikyamu nnyo omukazi alina gy'ayimirira seeno. Kati justice Hajjati yandigifunye ati. Era bano abantu bonna boolaba si mutawagira si kuwagira musajja ono naye bamalamu Hajjati kajanja. Ekyo tekiikipinga abakazi balina bwe basolovinga ebintu si bwe bati. Ekisooka omwana tajjangako gy'oli nti bamukwata. Wandikitegedde ng'omukyala nti omusajja ono beeyagala n'omwana wange. Kuba ng'okitwala mu kkooti wali gufuuka kukwata ne baba bakkiriziganyizza. Okimanyi ekyo? Nti ne bw'okkiriziganya n'omwana ow'emyaka 14 oba ow'e16 nga azze mu njuyo naye bw'omwebakako oba omuleepinze yaba defilement esobola okuba nga toleepinze nga naye okoze defilement. Ekyo oba okoze defilement oli ne bweyekkiririza. Kati bw'otegeera nga bakugambye na mu lugambo nti omwana wange omusajja amusooberera kubanga omwana asula ku kaddeeka amazima gennyini bw'aba tali interested omukwatako otya. Mwene embeera kyogezaako era okutangaza. Omwana Hajjati gwe bakwata si ye yajja n'agamba maama we. Ab'omusajja bagoba ku ssomero ne basanga maama waabwe ne batuula mu kiboozibozi. Okitegedde? Kisoboka okubanga bwe kiba ddala nga omusajja ali yeebaka ku mwana. Nga baali bakkiriza. Nze ndi mujja wa maama. Kati kankubuulire kino Nero. Abawakana mumanyi ffe we have passed all levels. Zitya. Ebyo bye twali tubikozeeko okusooberera n'onyambuka akatanda kano n'olumba omuntu. Obwo obukodyo nabukola nganze. Ng'olumba omuntu. Ne bubadde ekanya zino nnya nga musulako abaabaaba. Anja wasulira ku ddeeka zaali tezinnawera na ssatu. Emizimu gy'obwenzi gyatukwata tuli bato. Nze sigwegwana era mukyala wange mugamba nnyo bw'osobola okundoga oguntangire. Oba nyambye. Nze natandika obwenzi nga ndi wa myaka 11. Era nzisiriza kuba mwana lwabuuka kikomera. Nkubuulira. Ne mukyala omugamba nsaba ondoge. Nze natuuza ne mukyala wange ne mugamba nyamba onkwate mumpulira abantu bateeka abantu mu ccupa. Nze atagala mbadde akava ewannaamu ngenze ewannaki ngenze ewasise nze atakutazaani. Omukazi yakuttemu nze kayanja. Kati bakukwatamu n'owulira nga bakuttemu. Mukazi namwegayirira oba tannafuna bufunyi musawo mutuufu. Era bw'oba gy'oli ng'osobola okulagirira mukyala wange eddagala erinteeka mu ccupa. Oba toyambye gye oyambye nze. Nakola obwenzi okuva emyaka 14. Kati bw'onkutulira wano mu 3 bagenda kusevinga esente. Ajja kuyamba okekkereza ku nsimbi. Neno notunuulira omukyala bambi yeekumye naye gwe omuzimu gwakuva buto. Kati so okusooba okwo n'osotya ffe twakuyitanga kusotya. Ffe twasotyanga nga banneyimba balesa abaana baabwe okusula ewaffe naye nga mweyagala. Twasotyanga ku nnyimbe ne tusotya. Kati nze nasotya ku lumbe n'osotya paka lw'otuuka ku mukazi gw'oyagala. Waliwo munne gwe baakutta asotya n'agamba seetaapu. Era nze ntunuulira abawakanya. Mbu ekyo tekisoboka omwana bamukwatako batya nga banne bali ku ddeeka. Nasotya mu lumbe n'endi omuntu nga tuli mu kisaawe ky'abantu. Nesoterezo paka lwetu. Ne batakumanya. Kati so bwe baba bamaze okugamba nti Hajji yasotyanga kuba kisoboka nnyo. Bwe tuba tukkiriziganyiza n'omuntu ng'ali interested omukwatako bwe yeeseetola ye mwennyini bwe yeesembeza bwe yeetereza bw'ateeka mu position ezitalaga nti ki nti zikanganamu.
eyandirekanye yekoloza bwekoloza ati so ekyo kisoboka naye ng'omukazi kuba bangi bino ababizudde bw'osanga omwana wo ng'ali mu nsobi otugamutugye gomanya abazadde be basirikidde ku ffe kati gwe ki ekibadde kikufudde ttiimu Ajati ati wano ffe tugoberera tteeka kuba Ajati yakola ensobi gye tutaali naye ng'omukyala eyazaala omwana we ate nga naffe abaana tubalina ekituufu katukole ekituufu naye waliwo ebikolebwa behind the cameras amateeka ago galaba gwe wali owuliddeko omulamuzi asalidde omwana we olowooza aba abalamuzi tebakola bikolobero era waliwo bye basiba naye abalamuzi balinga basawo wale bakugamba if you have interest omusango guveemu ogukwasa omulala kati kwanu nkubuulira n'abaana b'abapoliisi bakola emisango wali omusanze kumukomera bo basiba waliwo noani oba ati wuliriza nga si ye yeesibidde era kuswala nnyo kati pulezidenti wa America Joe Biden teyajereza omwana we yabadde ava mu ntebe n'agamba mwana wange tayamujereza emisango yamwejereza waliyo humanity onooyimirira otya mu maaso ga bbaawo oddayo otya nga gwe Biden n'ogamba mukyalawo mutabani waffe omukulu ali mu kkomera etteeka lyamukwata segedde teri atakola nsobi kituufu justice era omulabula bino byonna abantu babikola naye batandikiraka nze bankwatako nga nsotya ne bandabula nti osotya naye tosotyanga kayanja tosotyange kwawusigaalo mu makaago kati okusotya kuuko n'okuvaamu akakandagala mama yakafuna akakawusigalo yakafuna kaakafuna keeke wabweru kati nze bamira ekinyewuza ndi nasotyeza 12 nga neddomesitwe z'abawala ziyingira kayanja ati kubuulira kyakiddako ku ttiimu Haji kati so gwe omusango gufudde bamuwadde beyiro tugenda kuwoza bamuwadde beyiro kituufu naye nkubuulira Haji akimanyi nti omusango guno gulina kuggwa na reconciliation Haji ati alina okutuula ne Haji era abantu mwe temujja kukyewuunya nnyo nkubuulira mwe banjiwadde omuliro temukyewuunya nnyo nga Haji ati bamulabyeko ne Haji muloogize nateeke ogambye omusango Haji ati si ye mukazi alekeka nze kitunuulira mu bisali ebyo ndabira ddala ngateze kuwulira ekitegeeza tuyinza okubeera wano yekibadde kikufudde ttiimu Ajati bali mukwano gwe gubatawaanya kumusemberera ekibatawaanya abaaba mukwano era ne Ajati ekibadde kimuleetanga mu makooti be bano abakazi okugyako nalaba omukazi ayimbira Haji akayimba mu kooti ontambuliranga kinawolovu Haji n'agamba gwe totegeera sunna so naye byonna first of all byonna tubyogera tuseka bulamu kulumiriza mwanawo kulumiriza mukyalawo kulumiriza bbaawo kunoonyeza ku muntu wo justice mulimu bye twerekereza kubanga justice bw'onaagifuna ogenda gitundawo nze nondowooza Ajati kale yaloopa mu mateeka singa yasigala mu mateeka omusango guno ne gutafuna nnyo public Ajati yakola bw'ati gundi eyo Ajati amagezi agayina mu mutwe naye ayagala afunireko ye problemu eyattabiro kuba one singa tekwali kufuna yali tatuusaawo omusajja bw'alemererwa okufuna aswala mu famire mu meeting gye baasooka okutuulamu nti omwana bamuwe bweziti nange bampe ekizimbe bwekiti ate kikole mannya gundi kati ebyo byonna bigaana akwata obusungu bwonna ajja mu mawulire okitegedde kati bwe bigaana nga abagezigezi babitunuulire ne bagamba toyinza kutuuka ku ekyo byobugagga by'omusajja toyinza bimalawo omanye atakituddeemu ekizibu akugumya nnyo obeerawo ku police station ng'oli agamba 10,000 okuginyiga afanda ofuluma balaga bawaza ate enguzi bondi yabwereere ogenda okulya bakuvuze paka luzira naye nga 10,000 gibadde gikola ki gikujjawo gibadde gikununula naye olw'okuba oli takiriimu yakugumya agamba togimuwa bwagala nnyo okulya kati kyekyali kwani ku Haji
Ajati aji bwafuna abamugumiza mu komera ku police station endagaano egaana okugwa endagaano bwegaana okugwa Ajati adukira mu mawuliro okuyongera okuswaza bali okugumyamu ng'alaba essaawa yonna bondi eruma ati ng'alaba essaawa yonna Ajati yalina akanyigo Ajati okujja mu mawulire yalina akanyigo mu famire n'alowooza nti ensi enaamubakinga naye si kyabuntu n'ensi neemubakinga bulungi mukutandika wabula wano mukunnyonnyola akitegedde n'akubeera mukama engalo amagezi ne gajja kubanga ku muntu wo etteeka lye lirina okusembayo balina nakukaka bukasi tikituufu muganda wange mbadde sirina kyakkola okwesonyiwa omusajja kyandisinze kuba kati famire yonna ogyawudde famire yonna ogimenyeemenye weemenyeemenye eri community kati justice egenda kuyamba ki kati awe wali obuzibu waliwo tunyigira ku liiso n'okirabanga ekitaliwo banookwata omwana w'omusajja n'omwawula bangi ababiyiseemu noga bafutala olwo omusajja ono si yazaala omwana ono ne bw'oluwulira olutwala nti lugambo n'omanya n'omugaa kabitegedde naye kati kambuze wakitawo era abaana bangi babazaayo kati gwe bw'osanga omwana wo nga yalepinza awusigaalo awusigaalo omukwata n'oteeka mu kkomero ono n'omusigaza ewaka okwata awusigaalo agende muge munnaye genda bino bye mubadde mukola sikola ki etegeeza omusango guno bwe gubanga guli mu nnyumba obutaweebuula nnyo maka na nnyumba na kitiibwa ky'abala kuba kati kino nkirabamu wali webagambidde nti wofuna justice wini ogitwalawa olwedde mu kikomera bagamba ekikomera kyawo omusajja wawo yakwata omwana waawo so abaana abaawo bonna abalala kati bano abato abatakiriimu bonna babanyumyako awaabo baya era kisobola okumalawo bino byonna family code muli consoling mutuule ate era ne public mugirage nti mweyagala Kataja tuwanaatyo okuswala okugamba nti yali awayiriza bwabanga yali awayiriza kati takyalina kyazza kubanga kati omusango guno muzibu kubanga kankubuulire Ajati tukuwe justice kuba ffe tumugaba justice for Ajati nze njagala Ajati bw'aba ayagala justice asale waŋŋambe nti njagala justice tumugaba era amwagala kyava abamu tukuwe justice Victor ogenda gitwalawo oyinza okuleeta endoogo mu maka ago nti kitawe w'abaana bo bamusalidde emyaka 4 kubanza obusajja obwange obugaba justice tebusalira na myaka nkubira mu Tanzania essimu olabe emisangiki kati gwe ne kalipiro nedda fe waffe justice si wa kusooka kutunula mu mpapula tebamweyimirira era Ajati bw'aba ayagala kugezesaamu waliwo ayinza okulwalira obulwadde waliwo yazze nandeetera ekiboozi waliwo ayinza okulwalira obulwadde nedda nti oyo olumbe Luganda lumuluma nze kandulwale awo bwe mbadde nzija waliwo eyankubidde essimu nga ŋŋamba nti bamusindikidde ebintu bimukozesa emabega niŋŋamba misangiki mwegirimu kituufu emijindi gisobola okusiyaga kituufu misangiki oyo mu Tanzania yabikola oyo mu Tanzania yayingira badde yakafuluma gadde twakasisinkana nze nkubuulira Ajati bw'aba ayagala justice naye asooka nnyinyonnyole Victor agitwalawa Ajati ayinza okukola embaga nga kitaawe w'omwana we nti Katonda amuwadde justice mangu nnyo avudde mu bulamu bwense kuba nayo justice eyo gy'oleeta ate va mu Tanzania yakulwamu padde manyi yakumutuulawo buuza pulesa yali azanyirako buuza pulesa yafuna justice bambi omutanzania yakangezesereza abantu abanenda banga bikola pulesa nani oyo pulesa yasembyeyo ate ani yasooka nina n'abalala kayimaaliwa empapula tayinza kuzifuna agenda zifuna so kati tiimu Haji eri mu kujagaza naye njagala obagambe omusango tegunnagwa tiimu Haji eri mu kujaganya kituufu naye tebeerabira nti tebayinza kuwangula musango guno ekyo nakyo kikulu Beiro tekitegeeza nti omusango guwedde okuleka nga okoze bino wammanga Ajati ono mutegeere ensobi ze
era mutegeere n'okwerabira kwe ng'omukyala byonna temubimutunuulira naye mumubuulirire ng'omuntu ategeere nti ono bbaawe amuyinamu abaana Victory ne bw'aba agifunye talina gy'agenda giserebuleetinga kino kigenda bahootinga obulamu bwabwe bonna so ategeere Ajati era asonyiwe omwami we ajja omusango mu kkooti kubanga ekisooka bwe munaabeera nga mukubaganya abantu bano Aji ye tasobola kwewangula musango guno lwaki Ajati ono mugezi nti buli bujulizi bwonna bwe yafuna nga yabudokimentinga Ajati alina n'endagaano ng'omwami ono akkiriza omusango guno n'okompasetinga ekyokubiri ffenna tetusobola kiwakanya ebyo bibeerawo abasajja tumanye ensotya gye tukola ki gye musotyamu bwe mba nkunyonnyodde bwe nasotya ku lumbe nga waliwo n'ekisaawe ky'abantu ate n'endiya ebintu singa omuntu muba mukkiriziganyiza naye kisoboka ebyokukwata ebyokwagala tetubiyimiriramu nnyo kubanga omusajja tetumumanyi tetusulangako naye toyinza kuteerawo mukono musajja ku nsonga za kujjamu sikaati so kyensaba public okujaganya kube kutono tunoonye nnyo abantu bano engeri gye bategeeragana famiredewo kubanga ekiyamba mu byonna n'okukuuma ekitiibwa ky'abaana ne famire ye Ajati okukkiriza nti abadde awaayiriza omusajja yagumire byonna biggwawo ne buli lwe mumuteekako puleesa okwagala okubalaga obutuufu bwe ajja maliriza ajja mubalekedde mu kkomera ng'alemeza nga ne famire agikubye ku ttaka nkubuulira abakazi abo balaba bantu bangu nnyo naye baprovokinge abakazi bazibu nnyo omukazi asobola okukulaba ng'oyenda n'asirika okumala emyaka gy'abadde nawe mu bulamu bw'ensi n'ozaala n'abaana bawera abasatu naye ng'akimanyi kati omuntu asobola okubeera mu mbeera eyo nga tanyeze kubanze bwe neekengera essimu y'omukazi simulinda atya awo wennyini nga tannagivaako nga mubuukidde oyo muteeke mulawuli okay kati ffe abasajja tetuli bagumiikiriza naye omukazi asobola okulaba nga okukuta n'omala omwaka ng'essimu ozituga n'okwata n'omulala nga yakubanja dda n'akugera nga weebase WhatsApp n'agitunulamu n'amanya gwe wakwanye n'amanya gye wavudde n'asirika naye gwe lw'okutte kukwasa essimu n'olaba ennamba gy'otategera n'obuubuuka kati obukkakkamu bw'abakazi bwe buzibu bwabwe asobola okukumalirako obusungu naye nga bwa myaka ena emabega so tubeegendereze nnyo ate tukole ekituufu tulabe nti tewabaawo busungu mu nsonga eno okay awo wennyini waliwo omuvubuka gwe baakutte gwe baaseetinze katurapu nga ojjukira oli omusomesa yali agenda okulya akaana mujjukire omusomesa oyo yaweereza message naye bamukwata n'obupiira buyitirivu waliwo n'omulenzi baamukutte oli ng'amukuba bubi nnyo era yamukubye bubi nnyo ng'agamba yabadde azze kulya mukyala we kati nga gwe pulezidenti aludde mu kusotya olowooza gwe gwali gusoose kuba nadunuulidde ekikolwa kino kankubuulire kino mulimu abasajja era bw'ofuna ng'omusajja module eyo abaaliko ekikyamu ku mutwe nero kankubuulire kino nze sirina bwe nsobola kukubira ku mukyala wange ne bwe nkusanga mu maka gange golowooza oyinza okugjawo nga takkiriza nero omanyi abakazi bameka be tukwana ku makubo n'agaana obamanyi bameka bayitirivu tosobola kumanya naye wamu tunuulira omukebe gw'omukazi gw'olina okutuusa omusajja mu nnyumba omukazi nga nkubulire nga takulinamu interest oyinza kwogera naye ebigambo ebyo bibiri naye abo abakazi bankuula basajja bwe batega obukodyo paka lw'otuuka mu nnyumba bw'amala okukukuula bw'amala okukulyako buli kimu eizo oba kaabadde kakodyo setup oba omusajja yazze nze nnenya omukazi ekisooka omuntu ono oli ayinza okuyita obuyisi lunaku lumu n'ogenda mu maka g'omuntu paka mu maka g'omuntu okitegedde so njagala nnyo ebintu bino nga bibaddewo abasajja tuleme kubeera basiru nze kankubuulire kino ne nkukwatira mu maka gange ng'oli musajja sirina wadde kyenkukola ekisooka ntegeera bufu bwa mukazi bwe nnina mu nju oba kukwatiddemu weereese oba wazze by force oba wakoze otya naye I value that connection sigitwala for granted kyekisookera ddala nze sinenya musajja munnange mu kwagala mukazi
ekisooka aba asazeewo ng'erakkiriza gwe w'omukwatidde omuntu ono ajje mu nju ng'ali byatandikira kitegeeza abasookako mu loogi kale bw'aba abadde tannagenda mu loogi naye ono yamukakasa nnyo nga bw'atalina musajja oba bbaawe bw'ataliiwo gaapu zonna bw'azibaze oli musajja di lw'otambula n'ogenda mu nju y'omukazi ati nkubuulira singa omukazi aba omukazi tekusobola kuba mulundi gusooka ekisooka kankubuulire aba asoose okukuyisaamu amaaso si musajja yasomedde ono pulaani nti newaka tusobola okukikolerawo mukazi wo omusota si gwe guno gw'okuba gwe musajja munno ye mukazi ono gw'olina mu maka akkiriza okukonekitinga n'abasajja abalala ng'akimanyi mufumbo ekyokubiri noonyereza nnyo omusakazi waayinza okuba tali contented naawe ng'ekizibu kiri ku yingini bangi mu maka gye bali nga beggamya enkuba mukazi alindirawo kiddako nze kati kankubulire kino nnero abasajja abafumbo n'abakazi abafumbo baba bakola ki ku dating apps bwe muba muli bakkakka mu maka gamu n'omusanga nga n'ekifaananyi okimanyi ava mu kikomera ekiddako nebbaawo omumanyi naye ng'ali ku dating app anoonya musajja single siri ku dating app kati nkubuulira obuzibu obuli mu maka g'abasajja n'abakazi olwaleero a married man and a married woman mukola ki ku dating sites twekisibozinga ebifaananyi byammwe tukifuule public n'amannya baagakyusa naye abasajja abafumbe bakyasinza okubeera ku dating site naye ng'alina omukazi mu maka banoonya bwana buto n'abo abakazi abafumbe bakyasinza okubeera ku dating site banoonya bavubuka b'amaanyi kati obeera n'omukazi oba omusajja mu nju nga tali contented naawe naye nga waali akuuma kitiibwa kya bufumbo kyova olaba omusajja abeera n'omukazi ali siriimu ng'awaana mabina not contented but keeping ekitiibwa ky'obufumbo okategedda soko kaddemu oba olina bw'ovuzeemu supiidi sirina bwebuvuze supiidi omusajja olaba mu byobulamu bwa bulijjo omusajja abeera n'omukazi mu maka ge nga talina kabina naye ng'awaana abalina amabina ku makubo okitegedde nti akuuma amateeka g'obufumbo akuuma ekitiibwa gye tuvudde ne mukazi wange bakadde be family contribution gye nninako mukazi kumpi namulemesa n'okusoma ajjukira oyo gye nvuddewe naye nga kyeyandiyagadde gemabina era ebweru efujjo balikola bagakubako abasajja ku dating app kwebali nga ne ku status ye yawandikako if you're not having booty don't reply me naye ng'omukazi eka bootless naye nga waali akuuma kitiibwa eyo nayo tayipu ya musajja ate eriyo ne bana abasajja bamodulo nze ŋŋenda na buli kiriwo ate omusajja ayinza ngenda na buli kiriwo ne waliwo ayinza okugamba I want to have them all ati kankubuulire kino alina atalina alina entuumu kati kankubuulire mulimu abasajja abalina amagezi n'abatalina mulimu omusajja ng'omukazi gwafunye akyusa maka okimanyi nti omusajja asobola okwenda ennyo omusajja asobola okwenda ennyo mu nsi eno nga n'omukazi w'amaka tamutaataaganyiza okimanyi bulungi kati ate n'osanga ogusajja ogubuyabuya ogusiru bwafunye ebbali najja n'atateganya owa mu maka nti kati gwe tolina kabina genda nyengiza ono kati waliwo n'abasajja modulo eyo abakola obwenzi obw'ekisiru naye waliwo abasajja abakoze obwenzi wano nga balina n'abaana nga tasulangako bweru n'olunaku n'olumu naye nga toyinza basinga baana balina bbali nga buli 12 aba atuuse waali eka n'okusiibawo asiibawo nga mugezi muzibu naye nga bakuuma ekitiibwa ky'amaka si magezi lwafa abaana be bajja babafaanana abayitirivu nno mukazi wange nvudde naye wala saagala kunyiiza bafamire ye naye ate oyo omusajja aba mulungi gabiri so muganda wange kye bayita obwenzi si kugoba mukazi mu maka okubeera n'omukazi mu maka
kukuuma kitiibwa ojjukira gy'ovudde kubanga abakazi mosire be tusoose okuwasa mu bulamu be balabye ku nnaku yaffe ye omukazi akulabyeko ng'oli ku zero ayinza okuba talina input nnyo nnene naye yakkiriza okuba naawe mu mbeera embi kati kituufu otuuse ku by'oyagala nti obisobola naye n'ojjukiramu gye muvudde n'omuntu kuba naye wamufunira wali yali embooko weewuunya bwewuunya yakwagala atya okitegedde era nze nina kitange gwe nnenye nnyo yanzaala bukulu yakuzaala bukulu kitaawo yakola atya niyonzimaana yanzaala bukulu era nze niyonzimaana tyobalaba nsoose nensekamu njukira nga bakugoba dda mu kika nze niyonzimaana kayanja nenzimana yagoba yagamba abantu ne bajja nembalaga ebintu ku ssimu ne bagamba nebabitegeera nero niyonzimaana tangobangako nze mutabani wa niyonzimaana first of all singa nali advisor we nentegeera nti afunye omuntu gwayagala mu bulamu nali nja kumuadvisinga era munyonyole abasajja bangi abalina abakazi abalala naye ono omukazi gw'ovudde naye ewala tomuta kubanga emikisa egikyamutambulirako mu bulamu bwo mingi okategedde oba okuva lweyamuta ebizibu nabyo bingi kati kankubuuze kino ku bantu abakulu bonna sijja kubamenya mannya abakulu mu ggwanga waliwo alina omukazi omu oba azadde abaana mu mukazi omu taliiyo naye bwe bajja ku mikolo bajja n'omu lwaki ajjano kankubuuze abantu bano be tulaba ab'ebitiibwa golowooza tebafuna butabanguko teri wa kitiibwa alina mukazi omu ekyo kyo ffe tuba tukimanya ab'amawulire wadde tesobola kwogera naye teri muntu wa kitiibwa nga mukulu alina mukazi omu kati eno feesi bagirekawo okukuuma ekitiibwa n'omukisa okitegedde nti bwe nziba nzikanyiza ne mukazi wange ng'akuuma emmizi nsobola okwagala ekyalo kiramba nemegamba nti teri batono nnyo abalina omu wasobola obaayo abalina omu teri wasobola teri yebali ani nawulidde waliwo gwe bawandiikiddeko mu kooti y'abakatoliki nga bamuyita ajenyonyoleko gwe kankubuulire teri abo abasajja bonna balina abakazi n'abaana abalala naye bakuuma nnyo ekitiibwa ky'ono omukazi gw'ajje ewala gwavudde naye mu nfuufu ffe lwaki tetukuuma mpisa eyo lwaki era buli alemeddwa okuuma empisa eyo bwavu ensi emutagadde oba omwavu muyomba nnyo ensi emutagaddeko naye ovaliwinga nnyo omukazi gwe wakuluusanya omukazi gwe wamalira obudde omukazi gwe wabeeranga naye nga tolina kankubuulire tosobola kufuna mukazi akwagala bituufu ng'akusanze buli kimu kirina tasobola aba alimba byonna atunuuliranga weebiri byonna byayagala byonna byabadde anoonya nga bimubuze abisanze amagezi ge bamuwa gwakukakkana kakkanazaala beeraawo musiba abaana osooka omukwateyo abaana nga bana naye njagala nnyo omukazi akwagadde nga n'ekyalo kyennyini kimulabula nigwe omukazi anyirira bwotyo n'oyijja kwaka akasajja kati oyo mukazi akwagala n'asalawo naye gwe muba mumaze okutoba ne mukola kino kisigalewo nga kitiibwa mu byonna onoonya bwe weemenya n'ogonda otya okulaba nti mukyasigadde nga muli baki nga mukyasobola okugenda ku mukola ababiri mukyasobola okutuula mu miitingi zaaba mukyasobola okubeera ne mugaba omwana wamwaba mukyasobola okubeera ku mikolo gy'abaana bamwaba nze mmanyi abasajja wano ng'amala n'omwaka tamanyi mukazi we gy'asula naye nga wabaawo ekintu simanyi sankisigivingi mu kyaki bajjaba baawukaniraawo naye ng'ate musumba mukulu buli omu n'emmotoka ye kayanja lwawe musajja munnaffe oyo ng'ali ku musajja akuba nga wamutiisa mbu nsobola n'okukutta neneebuuza lwaki abasajja basigala bakola ensobi omusajja woomutta ono omukazi gw'olwanira bagenda kusibwa eruzira omutulekere
tumweyaze nga taliiko akola atya anti kati kino kyenjagala otegere n'abakazi bava lyowinga era nze nsuubira nti omukazi bw'aba yabadde amukubye n'amanyi nti omusajja talina magezi nero teri muntu alina magezi atategeera process bwe wandibadde ggwe tambula butambuzi genda abakazi tubasanga mu butale nga taliiko kifaananyi kyo wakati ono omukulu nawudde bagenda muggulako emisango gya assault kidnapping kamubuulire kino byonna omuntu ali mu kikomera kyo kale ono alina trespass naye wamaze n'omuwamba nga woolaba pretindikolo okwata akatambi wookuba kati yesi ayingidde naye njagala nnyo omanyi abasajja basiru bw'oba oyagala okutegeera mukazi wo bwe kwatako ku ssimu endala naawe omukwanemu ojja kutegeera nti omukazi talikubya musajja ofunamu ku ssimu endala omukwatemu mu kyatingi omukwatemu abaana gye bali e US enamba bazitunda n'agikuwamu emyezi egi nga bw'omubebbera wano n'omuweerezaayo ne kasene nga kava ku US naye ng'ate gwakola ki ojja kulanga ne mukazi waata n'ebinuduzi nga musula naye akuleke mu muliri agende akuweereza ebinuduzi mu kinaabiro namba yo girina ate akakodyo kampa funayo kanamba akalala ojja kutegeera obulabe bwe tulimu kwanamu musettingemu hello I'm Downers from UK toyogera chatting aye please I got your number from Facebook tebafaayo kunoonyereza oba ddala gyagijje but you look nice you look beautiful please have my pic or downloading ebifaananyi by'omuzungu omuweereze I stay in Los Angeles please I want to stay with you I admire you nga woolabe waka ogenda olaba atandika okogeza amaanyi yafunye omuzungu please have you eaten I've sent some $2 some $100 omukazi alwalabye ekiddako please I miss you send me some sambi bubbles nga wobiwaana lw'ojja okutegeera nti ogenda mu mmotoka n'owaana omukazi naye n'akuddiza n'okomawo n'ogamba neerabidde ebisumuluzo ne babikuwa mangu n'otunuulira omuntu naye onoddaolabanga gwapapya mukazi wo lw'ojja okutegeera nti omukazi aba n'essanyu lingi mu bufumbo ng'ayenda w'omugambira ayike ebini Uganda kalumiti mijinja n'amugamba bafiiriddwe ewaabwe kati it is because mwe abakazi bammwe mubayita beesigwa kubanga temubakema amaatako kayitirivu omuntu abika wafiiriddwa nno sigenda kubeerawo ku luno olunaku abakazi bammwe mubayita beesigwa kubanga temubakema gwe kikole bw'oti enamba ye US oba tosobola kugifuna kwata emitwalo 10 funa enamba endala registering funa enamba endala okuva ku mukwano gwo giweereze mukyalawo please I've sent some lunch tomuddako enkya mubuuzeeko how are you duli muddeko muweereze emitwalo egi omanye lwatakola omugambe nti please I want to see you nenyeza okukulabako nga takumanyi nakumanya ajja kubika akubikire oli amuwe ne puroguramu nti kati saawa bwezi ki omubuuze mukyalawo yennyini oli mufumbo olabe abasajja temwemalaamu kukola misango tewaliwo kikwemazaamu kukola misango nze kyenzikiriza omwenzi tebamukwata mu lunaku lusooka so bw'oba okutte mukazi wo ng'alese omusajja mu nju si gwe guba gusoose omusajja alina confidence ejjewaka aba azzeewo emirundi mingi nga tokola ki ne bw'aba tajjangawo naye aba ategedde obwongo bwa mukazi wo ekyo nkikubuulira anyway njagala tube nga tumaliriza abayimbi wawulidde oluyimba osobola okunyimbiramu gwatatya biduduma kayanja maibulaza wabuyu omunyongo w'eggulu omanyi temukyanoonya ssente temukyanoonya legase temukyanoonya kitiibwa munoonya ssente but first of all mu nsi eno tosobola kufuna ssente zimala tosobola kufuna ssente zimala muganda wange wabbuyo temusobola kufuna ssente zimala tunuli abasajja basebata tunuli abasajja babasudde tunuli abasajja bakafiiru
Enyimba zaabwe n'ekitiibwa kye balina. Kati mwayingira mu music industry. Ekineewunyisa mu abalina mu bibiina ebikuuma omuziki. Omutindo gwa copyright. N'ekitiibwa kyagwo. N'eki kye muteeka ku mmeeza. Twajjirwa abatwazi mu ndongo. Ye problemu eno nti omuntu tafaayo na kuyiiya ddala oluyimba luno bwe lulikubwa nga nvudde mu music industry nvuganya ku bwa pulezidenti bwa Uganda lulina kye lunyongerako awo tutunulawo bw'baasoma okutuuka okuvuganya ku bwa pulezidenti kozi kati Bobi Wine yavaayo n'abalaga nti ekyo kisoboka n'okusoma okuddayo baddayo kubanga osobola okukyuka leero mayindi yo ng'eri mu byandongo n'otuuka enkyanga eggwanga weetaaga gwe ate oliyimiriremu olinunule kisoboka nnyo ng'essuubi abantu balirimu ggwe naye katukubuuze ddala muganda wange Wabbuyo bwe bulikeera enkya mayindi yo n'ekyuka nga bw'olaba eyakyagulanyi ng'oyagala kwesimba ku bukulembeze bwa ggwanga oba kukyusa bantu bo ennyimba zino ddala ziri kubeerera omusingi gw'ebyo bye baweetaaga akaseera ako ngeza Kyagulanyi bwe ziri kuba yazikuba dda naye wakuteeramu ebibuuzo essaawa ekitegedde olowooza yaluwandiise jjo so tutunuulire nga tetutunuulira ssente zokka so ensobi eva kukutunuulira kasente ssente mulina gye mulaga supiidi nga nnene nnyo kuba buli kimu mu kiyimbi wa gye mulaga kati kankubuulire ne bw'oliba tolifuna ne bw'oliwemula abantu n'oyimbayo olw'obwereere era ssente nga ziri kuyita mu ngalo zijja kugenda kuba omusajja yakuba ate kati Master Blaster yakuba egongo aliwa yafa sasa okumbaawo aliwa nga naye era anakuwa munaku olowooza be basoose Wabbuyo njagala kumujjukiza abaakubanga obutabo bw'obuseegu obwa bulumuvu wabulabanga bebe kabanga kalwasa twabanga nabwo ku ssomero olwakatabo bakayita nga kali ng'ogyeko red paper bakayitanga oba Chick magazine oba onion kati kankubuulire kino Katonda yakolimira obuseegu n'omutima ogwo gumu gwe noonya ku red paper gyali ebifaananyi yabiteekanga ebyamakazi abalina amabina agajjudde yo ng'ensi enoonyamu bya buseegu Mr. Haina noonya Mr. Haina Mr. Haina sekano lya zaddawa noonya kamunye gyakyaliko noonya ne onion mujjukira oyo onion ne Chick magazine so gwe noonya abantu bonna abaconcentratinze mu buseegu weyabe ye katubabuuze bino bye muyimba ne bye mukola mubikoppa ku baani music abasajja abaamutandika mu Uganda baamuleka kumutendera nga ne bw'aba awemudde tosobola kutegeera era oli mbadde ezijja secondly nero buno bunafu bwa gavumenti ate kyewuunyisa nnyo nti abantu bemuyita be mumentalinze be boonoona community ekisooka gravity kyewakoze kya busiru kya butumbaavu kya bugwagwa nantogenda mulaba ate kololo ku mukolo ng'alina omukulembeze era nga asoddemu oba n'asuulamu ati wuliriza kino nti kino tekikoma kuswaza ye nga gravity wabula ne balowooza ne gavumenti kozi gavumenti bwekusomera abantu beerina ng'abayimbi gravity ali ku namba ya ku mwanjo nnyo era ku mikolo gya muzeeyi gyonna ayimbayo ne bayimbi kyabo ninze lwagenda ekyokubiri omunyongo w'eggulu bano bempagies ku federations zino eza copyright n'obulungi bwa music mu Uganda n'eki kyoteeka ku mmeeza music tumuyitamu kakwakwayo oba ddala kitone muffe kubanga n'omwaka guggwako teri abadde amubanja luyimba omwaka guno yakola concert why don't you concentrate n'oleeta ekintu ye problemu eno kuba n'essente z'obwerere bazifuna waliwo problemu eno yawalukaga nti baawulidde nti walukaga ayimba nabo ne bakola ki ne bajja okuyimba kwano tekuliko interview kyova olaba nti n'abawemuzi balina bye bateeka ku ki ku mmeeza kankubuulire wano mu Uganda buli omu asobola okubeera omuyimbi mu nsi yonna okuyimba tekuliko interview naye empisa ne gye tukulidde kali kyayo
tugamba nti bino katubireke kuba nange nsobola okukeera ku makya ninga kampemula abantu it will trend naye lwaki mpita mu music industry lukwakwayo ndagawa ndi muyimbi ddala ndi muyimbi waliwo abagambye nti wesanga olulimi lwe yayimbyemu abantu tebategedde kyeyadde ategeeza kankubulire kino teriyo olulimi kyeyayogeddeko akimanyi ate kino si kyekisooka ne bwe tuba tukwagala tutya gravity amazima gasigale nga mazima kuba naye gajja kukukwata gajja kukola ki mukwata gajja kukukwata sekendi tulagawa ekyokubiri gravity okyanoonya ki omanyi katonda alina byatunuulira katonda bwe yali akuwa feva wawemula yagira mu walumbe zaaya otukubye walumbe zaaya otukubye wiina lwaki legasi ogenda ogisuula ku ttaka nze omanyi kagenderera enkalaba anaatera okwekuba engwala enziruka gyadduka mu njiraba tunuulira gravity bwe yatandikira n'olwaleero era waliwo yataddeko comment n'agamba olunaamalanga ogamba abanuupu bakukubye okitegedde naye nga gwetadde omuguwa mu bulago kati n'oteekamu n'essente okugwa n'onywa kubanga kati kyetugendako ffe kwe kusomesa community ensunsule music gwewuliriza obucupa twabakubanga lwa byabufuzi tukuba akacupako lwakutuwemula awe tulaga gavumenti yo bw'ebeera abo abayimbi baayo kubanga be balimu effujjo singa zekisibirangirangi eyaluleese naye otunuulira abavubuka bano ate bemugamba nti bali kumulama nga tayinza kuyimba oyo kasasiro naye omuntu agenda ne ku mikolo gya pulezidenti katukimanyi nti etteeka tewali tteeka mu uganda lijja kukukwata naye ffe ng'abawagizi katubasensitizingi gw'ojja okuba omunyoogwo mu bantu tukukuba obucupa wano mu uganda twetaagayo abantu abalemwa okuyimba ku siteegi lwakwemula bantu bamulange ensi ekwagadde kuba wiina ensi ekwagadde kuyimba nnyimba z'amakulu ensi ekwagadde kuyimba nnyimba ziraga nti wava mu ghetto otuuse ku ttawupo nga nerenjira obwogivuga omuntu oyandibadde adda mu makooti afuna ekitiibwa otandise kuwemula baana baffe addayo myala kankubuuze lwaki temuwemula mu nnimi zammwe awo mbadde njagala gravity weeyise mu nyongo waggulu lwaki tewemula mu lunyongo gye mwapa teri nnimi wabuyu wabuyu Mr. Wabuyu wawewa oba sironke lwaki towemula mu lulimi lwo ne mutwonoonera abaana baffe abaganda why ne mutwonoonera abaana baffe olulimi abalwonoonye wano si tebabangako baganda seba ani yakuba enkudi ani yakuba enkudi naye oyo naye munoonyerezeeko kuba isitole we omanyi naye mukolako research ababaana boonoonye olulimi lwaffe mu buganda bayisaamu lukwakwayo maama we yayagala ogenda okunoonya isitole maama we yayagalako ku muganda naye ate maama we origini wajja n'afuna origini ate n'abeeramu omusaayi gwa wano ogenda okulaba omulambo mukutitteyo ku nsozi beebudaka baku nsozi so golabawo nti bazze mu lulimi lwaffe ffe ng'abaganda ow'enkudi akuba enkudi mu buganda gyaziikibwa ebudaka booda olinawo omutwalira mu mmotoka n'ekoma n'olinnya booda n'ekoma ne mutandika akagaali mulinnya lusozi tusooke tugende ate kubuulira kati gwoleesa omunyongo w'eggulu era ekirala twetaaga buganda lwaki abaana bano bavayoletinga olulimi lwaffe nga musirise ekyokubiri bwe biba bino ebitongole byonna ebyandituyambye okutukwatira ku bayimbi bano bisirise tugenda kwekolamu akakiiko ng'abawagizi b'omuziki mu uganda kwa federation eteekeddwawo kutereeza music waggwa naye ate abali mu federation be bakuba omunyongo w'eggulu eri abaana baffe abato kati no pulobulemu bwe muba muli basajja bakulu era nga n'abakulu mulya nabo teri tteeka libakwata ffe ngaffe abawuliriza n'abaagala music be muyimbira katwekolemu akakiiko owulire obucupa ebibiina bino ebyabasindi bafiina bakenzo baragadi tuwulira byogeza maanyi ne budget bifuna kulya buli tebirinayo
nti bonna teri yatunuulira kuleka legacy kubaako kyaleka mu music industry okuleka okutwala mu bagende kwakyenkakasa Father Lukodo omujjukira Father Lukodo senga Gravity alimu n'empudi teyandikubye minister for ethics and integrity alilidda oba yani twafuna matembe awo n'akola bulungi we yavaako kwaddako baba Lukodo awo kasita Lukodo yafa ogenda kutugeera obufere obuli mu ggwanga Uganda nti Gravity agenda kukwata akakiiko beetwale ku poliisi era mu kutunda luyimba luno amalaalo te nga bwejjukira ebyaliwo nga bagamba nti ekifaananyi ky'abasawo okitegedde baakomawo abaavaayo kasita oluyimba lutaakola ne bakola ki nabo ne bakomaawo yali trend etunda luyimba kati ffe ebyo tetwagala kumanya bwe twagala otuleetera omunyongo wo mu bbaala gye tuli tukukuba amacupa if the government tesobola kuvaayo kutuyamba ku busiiwufu bwa mpisa buli mbayimbi ffe kamutusange gye tunywera walagi tubatwala emisinde kale nga tumaliriza president onako njagala kubawa reference mutubuuza bebekulu mwamutwalawo ate teyanyiga akaana akato bantu ne bagamba musajja omukulu wanyiga otya akaana akato ku stage nga tebatuuze buli bamulabako obusunguluza byali byabufuzi obucupa bwamulya nga lwekyo koti y'abantu eno abaliko biya esalawo gye munywera biya omunene abantu bwe banaasalawo okweterereza music industry bajja gitereza na busungu ate nkubulire bajja tulinze tulabe kyekigenda maaso awo ene wetu badde olunaku olwaleero sikya Favor ambassador ambassador asaba okwataako mubugalo abakulu bansiima kati mwaka mulamba nze brand ambassador wasita Favor Uganda Limited ebyo nsebo nabirabanga eyo mu bamuna ate nga byabufere nga muna akusaaliza leero bwalanga Sprite enkya bwalanga Pirisina leero lwajja nebbeerolanga nengamba bano abaana endorsement ze bafuna ezitaliiko bujja zaawa nagenda okulanga bagula kuleti ya bbiya nakwata n'omupande naga nti bamuwadde akalango naye kati bino byaddala mwaka mulamba nti evugira Favor Uganda Limited mwebale kumpagira abantu baffe mwebale kunzikiririzaamu naye nammwe mulaba nti Favor Uganda Limited omulimu egukoze abantu bamwe bafuna visa era mwongere okubettanira abantu bange enamba kanzibawe ate temubula manya baffere babeera okwo ku intaneti ne babafuukira obuzibu banoonyeko abakulu ba Favor Uganda ku noti 7 noti 6 7 gisome namba wesanga bananjo kyayo isome namba bulungi ogidduka speed bwe era oli abawandiise noti ki noti 7 noti 6 7 8 ogenda kuba bafunye butereevu Favor bogifunye mbadde nkwedabidde olina kibaluwa kyeweesibako oba kyewawandiika kube Canada mawulidde oluvuuvuumu luzeemu nti Uganda jasindisa oba baloya oba kukola ki andi ekikulu ebintu bya wano birina obuzibu balowooza nti ebintu lw'obyogeddeko lwe bikola ebbaluwa twagiwandiikira yali ani wali owandiikira ambassador obaani owe Canada ne tukukubamu ebituli awo nagenza owulira amawulire galinga agazzeemu bizeemu eby'e Canada secondly kwe twali tusibidde eggoye kasita bamudipotinga ne tutegeera nti olutalo lwe tugendamu tuyinza obutalusobola ambassador wano era mmwe mwenna abatomeza ambassador omupya ow'e Canada mugenda mugobye Canada bamutomeza bwe tutyo bwe twatomeza Joyirusa Achenge ali wano ali employed alinga ffe mwe mwamuwagawaga era kati ambassador omupya abatomeza Joyirusa Achenge ndaba bakwambadde nti wandiika ebbaluwa ne babuloga basasula balala oyitegeeza kandi bakatego nono okumugobya simanyi ani akola okusuula abantu mu ofiisi eyo kubanga Bobi Wine amaanyi g'alina e Canada tosobola musiguukulula olaba Joyirusa Achenge yamalayo emyaka emeka lwe yamwesimbamu ng'akutte ebbaluwa yange agitwala ewa prime minister lwe bamudipotinga bamuwa essaawa 10 bagamba n'engoye yazipaakinga tezinnakala kati nze nga nziramu ebyo muli basiru
kati ekitegeeza bano bamutomezaamu nze nnyinza okudda ku baana ba Canada nga ne mukama wange bamudipotingisa misana baleeta joirusa atyenge Uganda nga n'engoye tezinnakala baluwa engi nakuyuwa bannakenya ku situiti nti bannayuganda bulijjo simanyi nti olina byotya kati abe Canada oba atya oli musiru kakalamu obutira oli musiru zaba baana mbaddako ngambagazaaki kakalamu ndiini wabajjako engambo kati badipotingisiza ambasada abadde amba amaanyi mu bantu isaawa 12 bangamba yali ayozeza ne bulangiti ye Focus Finishing Center, olwaleero buyawo